Timoteyo embereberye essula 4. Mwoyo omutuukirivu ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abasuula okukkiriza ne bagoberera emyoyo egiwubisa era ne bagoberera enjigiriza za Setaani nga bawubisibwa obukuusa bw'abantu abalimba ab'emitima egiringa egyasirizibwa ekyuma ekyengeredde. Abo be baziyiza abantu okufumbiriganwa era ababagaana okulya ebyokulya ebimu Katonda bye yawa abakkiriza era abamanyi amazima okubiryanga nga bamwebaza. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi era tewali kizira kasita kiriirwa mu kwebaza, kubanga kitukuzibwa n'ekigambo kya Katonda era n'okumusinza. Bw'onootuusa ebigambo ebyo ku booluganda, onooba muweereza mulungi owa Kristo Yesu ng'oliisibwa n'ebigambo eby'amazima eby'okukkiriza n'enjigiriza ennungi gye wagoberera. Naye enfumo ezitaliimu ddiini ezitasaana kunyumizibwa zeewalenga. Weemanyiize okussangamu Katonda ekitiibwa, kubanga okwemanyiiza mu by'omubiri kugasa katono, naye okussaamu Katonda ekitiibwa kugasa mu byonna, kubanga kuleeta essuubi ery'omu bulamu buno era n'ery'obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kituufu era kisaana okukkiririza ddala. Era kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga essuubi lyaffe liri mu Katonda nannyini bulamu, omulokozi w'abantu bonna naddala ow'abo abakkiriza. Abantu balagirenga ebyo era obibayigirizenga. Waleme kubaawo akunyooma olw'obuvubuka bwo, wabula mu kwogera ne mu mpisa, ne mu kwagala, ne mu kukkiriza, ne mu butukuvu, beeranga kyakulabirako eri abakkiriza. Nyiikiriranga okusoma ebyawandiikibwa n'okubuulirira abantu ebya Katonda n'okubayigiriza okutuusa lwe ndijja. Togayaaliriranga ekirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa abantu abakulu bwe baakussaako emikono gyabwe ng'abalanzi bwe baayogera. Ebyo birowoozenga era obissengako omwoyo, bonna balyoke balabe bwe weeyongera okukola obulungi. Ebyo binywerereko nga weekuuma mu mpisa zo ne mu by'oyigiriza, kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola ggwe wennyini era n'abo abakuwulira.